Olunaku olw'eggulo ssentebe w'omukago omwegattira ebibiina by'abasuubuzi okwetooloola eggwanga Uganda ogumanyiddwa nga Federation of Uganda Traders Association John Kabanda yavuddeyo ne yeemulugunya ku kya President Museveni okusazaamu ensisinkano yaabwe naye ebadde erina okubaawo olunaku olw'enkya wali mu kisaawe Kololo. Twakomawo ne tunyonyola abasuubuzi baffe era babadde bamulindiridde nga bamuyinamu essuubi ddene. Bayita mu kusomozebwa okutagambika. Abantu bali mu nnyumba mpangise. Ssente bakozesa za banka. Ngabora babasuubuzi tusasula rent amaduka gagulwa goodwill ne challenges endala nyingi nyoze tubadde tuyitamu ng'abasuubuzi. Kati wini tubadde tugisuubira enaku z'omwezi 3 mu lumu. Mu bubaka bwe bafunye okuva ewa minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda yabategeezezza nti ensinkano yaabwe ne President Museveni yasaziddwamu olw'ensonga nti ekisaawe ky'e Kololo gye babadde balina okusisinkanira kiri mu kuddaabirizibwa kyokka ono yaweze nti olunaku olw'enkyangazi ennaku z'omwezi 3 mu lumu bakugala amaduuka gaabwe okutuusa nga President Museveni atunudde mu nsonga zaabwe. Ono leero yeegattiddwako omwogezi w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu Kampala ekya Kampala City Traders Association mu bufunze Kasiita nga yeyisa Sekitto ng'ono alaze obunafu bwa Minisita Kabanda gwagamba nti yalaze obutali bugunjufu n'okubayisaamu amaaso bwe yasinzidde ku mukutu gwe ogwa WhatsApp n'abasindikira eddoboozi eriraga nti ensinkano yaabwe ne President Museveni esaziddwamu. Kyatukubye enkyukwe ng'Oweekitiibwa Honorable Minisita wa Kampala ayisizza ka message akyatinga n'abamu ku groupu z'abasuubuzi ku WhatsApp nti Pulezidenti takyabasinkanye enteekateeka tugiyimirizza omwezi gw'omunaana bwe gulibanga guggwako alifuna akaseera n'abasinkana. Twakirabyemu ekyejo. Sekitto agamba nti President Museveni yandikozesezza emikutu emitongole okubategeeza ku nsonga eno ng'agamba nti abasuubuzi bayita mu kunyigirizibwa kyokka ye Minisita Kabanda ensonga agitutte ng'ey'olubalaato. Ekyamazima kitulemeredde ng'abasuubuzi abakulembeze baabwe mu bibiina eby'enjawulo ne tukkiriziganya nabo nti Pulezidenti bw'anaabanga talina kyakozeewo okusinkana abasuubuzi nga 3 mu lumu kale oba okwogera nabo ku leediyo oba ku mikutu kale oba okuwa official document oba agiyisiza ku official handle eya President eya Twitter oba abafuga ebyogerwa Pulezidenti mu State House abasuubuzi tubakkiriza naffe beekalakaasi. Ayongeddeko nti basobola okusisinkana President mu kifo ekirala kuba si Kololo yokka gye balina okusisinkanira ng'agamba nti baagala President Museveni abaayogera nabo ng'omuntu so si kubasindikira bantu abatalina kye bagenda kubayamba. We have ever met the President and Conference Center together. We can meet the President at Nambole together. We can meet the President in Nakivu anywhere that the President decides. We are not inclined. Maybe for security reasons, that's why we even give an allowance that the President can come out in a way and talk to the business community in Uganda the way he usually communicates to the country. Babasuubuzi bagamba nti bazze beetaba mu nsinkano ne President Museveni kw'ossa n'abakungu abalala naye ne zitavaamu kalungi nga kyokka President Museveni kye yayogera lwe yabasinkana yasaba abasuubuzi okukomya okusuubula ebintu ebweru babikolere kuno nga bagamba nti bo tebalina busobozi bufulumya byamaguzi nga ensonga lwaki balina okubijja ebweru. We've tried so much to engage here, but all the time we engage our President has never come out with a resolution. The only resolution he gave us, he told us that the increment in taxes comes for one reason. He no longer wants any Ugandan to go abroad to bring things here. He wants all the traders to buy from our common market. Yet, the goods we have here, we have no capacity to produce, and whatever we produce really doesn't comply with what we are selling. We are pledging to the President, please be down. Nzanet Namatovu, Kulwa KSTV, Agaleero.